Olutobazi Makanaga olusangibwa mu disitulikiti y'Empigi n'ekitundu mu disitulikiti y'e Wakiso luno lumanyiddwa ng'olusenyi lw'ebinyonyi eby'ebika by'enjawulo ebikuŋŋaanirayo nga biva mu mawanga ag'enjawulo. Bituuka ne biva from Madagascar ne bijjanga bibuuka bituula mu bitundu eby'enjawulo wabyo bijjanga bituula kati bwe bisanga settlement ennungi ng'eno ne bisetolinga. Kati abakulembera disitulikiti zombi basisinkanye okusala entotto butya bwe bagenda okulukulaakulanya. Kyazulwa ng'abalambuzi baagala nnyo okulutuukamu okwerolera ku binyonyi bino naye embeera gye lufaanamu oba olyawo esalako bangi. Kati waliwo enteekateeka ey'okulukulaakulanya ng'ensimbi zeewoleddwa mu banka y'ensi yonna era abakola ku kukuuma obutonde bw'ensi Empigi batandise na misomo mu bantu abalwetoolodde okufuna endowooza zaabwe. Naye ate olutobazi luno tugenza okwesanga abantu baffe balwetoolodde tebasobola bangi balusenzeemu bangi balulimamu ebiseera ebisinga balukumako omuliro ne balwokya abalamuzi bagenda okutuuka ogenda okulaba gye bagenda olwedde bafunyeyo omuliro okola butya gwaka. So nga department twakiraba nga kyankizo okuteekateeka enkola namutayiika gye tuyinza okuyitamu nga tukwataganira wamu n'abatuuze ab'e Makanaga okulaba tulabirira bulungi olutobazi. Ekintu ekiteeketeekeddwa nga mulimu abantu kitegeeza kijja kubeera n'obuwangazi era abantu bajja kikuuma. Abantu bateekeddwa okukuuma kubanga mulimu ebinyonyi ebisikiriza balambuzi. Ekigendererwa ekikulu mu kulukulaakulanya olusenyi luno ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba atubuulidde tibaagala kutumbula bya bulambuzi. Twagala okulaba nga twongeza ennyingiza ya disitulikiti abantu baffe okubafunira emirimu ate n'okuteeka ekitundu kyaffe ku maapu kidevelopinga ne gavumenti okulaba okwembulosinga pulaani zaffe zetulaba nti no kati oluguudo luneeno olw'omugaso gwalwo n'enteekateeka zaffe lugwanidde okulabika okubeera nga lutuuka ku koolansi. Abatuuze n'abakulembeze waliwo bye baagala bisibweko essira. Gavumenti yandirambise abantu abali mu Makanaga mirimu ki egiyinza okukolebwamu ne gitakosa butonde bw'ensi. Era singa enkulaakulana eyeebezze ejje ng'eri specific ng'erambikiddwa kiki ekigenda okukolebwa ekyo. So twanditunuulidde nti enkozesa ya kemikozi tunaba nga tuzimba tugeze enguudo eziteekateekeddwa okukulukuta okwo okugenda mu ntobazi zaffe kulina okuba nga kwewalirwa ddala oba nga kusalirwa amagezi. Tukitegedde nti omulimu gw'okwerula empenda za Makanaga gutandika mu bbanga lya wiiki 2 so ng'era waliwo ebifo ebirala ebiteekebwateekebwa okukulaakulanyizibwa omuli n'omugga Katonga. Tugenda kujja tusooke tuteme empenda tumanye poliisi zaffe tugenda kuyitawa n'oluvannyuma bwe tunaba nga tumaze okukkaanya naffe nga ba-community members ne ba-landlord ekinaddako kugenda kubeera kusimba mpagi. Kuza nti ekkubo lino ligenda ku Makanaga abantu ebibala bye mugenda okufuna musinga tugidevelopinga bulungi ne tuteekayo n'ebisulo ne wabeera nga wasobola osikiriza abalambuzi ekkubo lino twaliitaddemu okulabika okubeera nga lisobola gavumenti okuliteekako ssente nga ffe bwe tulaba mu pulaningi yaffe y'emyaka 5 ne 10 mu maaso. Disitulikiti esabiddwa okukolagana obulungi n'abantu nga ku nsonga eno omulimu lwe gujja okutambula obulungi. Bongere nnyo emisomo wansi okusingira ddala abantu abakozesa olubalamu olwo kuba tebannategeera bulungi mugaso Makanaga gwalimu. Manyi ettaka eryo liri gazeetedi nga lya gavumenti. Kyenandirowoozezza gavumenti yandikoze abantu ababulijjo obutafiibwa nnyo bandibadde babawaayo obusente obutono okuba nti bwe babaamu n'ebirime byabwe ne baba nti basobola okuvaawo. Bwiba nti ettaka lyali lyabwe era bandibadde basasulwa ne bavaawo ettaka lyasigala nga likulaakulanyizibwa bulungi. Ensimbi ezigenda okukola emirimu gyonna gya kuyitira mu nteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan Area Development Project. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.